Bandi Museveni sebo. Tetuli balalamu tetuli ba 1920. Yemba de mulonda aba opposition abatane kyebamanyi aba opposition abo Ekiri Masaka, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kyakoze His Excellency Robert Kyagulanyi kugamba olutalo lwennyini naye kennyini agambye nedda amudiza ebibye. Video zonna nzikuleetedde mu maaso ago munankyukakyuka gowa NRM awadde akyakubakubamuko ku bigere. Mbadde nkusaba video eno gibuwa obudde ate oba omaze subscribe nga wegatte ku mukutu gwaffe guno, liking video nga buli enkola yaffe awo omaze katuyongere ne kyatwesa olunaku olwaleero. His Excellency Robert Kyagulanyi ng'asinziira wali mu kibuga Makindye avuddeyo nategeeza eggwanga Uganda n'agamba nti no ye tatidde President Museveni era mukasukidde ebigambo byogenda okubeera nga owewulirirako mu maaso awo ne President Museveni gyali e Masaka mukasukidde ebigambo kugambira olutalo lwa bigambo. Video yiyo soko gyerabireko otubulire gwe oli ku sayidi yani saawa zinino wetwogerera. Bandi Museveni sebo tetuli balalamu tetuli ba 1920. Tewali gwe bazaala mu 1970. Mwena abali wano 99 mbasinga obukulu naye ate nga nange nalina myaka 40 Museveni bwe yawambira eggwanga lyaffe. Kambabuulira kino njagala mumpulirize bulungi. Museveni agezaako tiisatiisa ensi. Museveni agamba mbu abasirikale 10,000 buli omu yamuwadde amasasi 12. N'agamba mugende mukole maafi. Tetuli ba expert mu kubala naye tumanyi nti amasasi 12 bw'ogakubisaamu 10,000 zezo miliyoni 12. Tuli miliyoni 49 mwami Museveni. Museveni mugende mugambe tuli miliyoni 49. Nekino njagala mukimugambe nti abasirikale bonna abo si buli omu nti mwetegefu okutemula bannayuganda. Nekino nakyo mukimugambe mumugambe nti okulonda okuwedde twamuwangula mu balakisi z'amagye zonna ne mu balakisi za poliisi zonna nga bwe tugenda okuddamu omuwangula. N'olw'ensonga eyo njagala Museveni amanye kitasobola yemba de mulonda aba opposition abatane kyebamanyi aba opposition abo omanyeze nali wa DP bwemba temukimanyi okuva mwaka 1996 okutuukira ddala omwaka 1997 nali wa DP naye DP nalaba nti terina lugendo nengamba nti kansenga awalala kati kwe kutandika kino ekibiina kyaffe ekyabayizi abayizi abavubuka abali mu DP nga nze ne tukwatagana n'abavubuka abali mu UPC ba Dr. Rugunda Bakategaya abali mu Kabaka yeka nga bamukyala Njuba ne tutandika NRM era netandikira ku misingi empya kubanga balina ebizibu bingi okusosola amawanga ebibiina by'amadiini okutamanya ekyo okubeera nnyo mu bazungu nolwekyo bano bemulonda be bantu benaleka mu matongo basigala mu matongo gaffe twavayo dda DP nagiva mudda kubanga nalaba nti DP terina lugendo UPC terina lugendo balemwa Kabaka yeka tebalina lugendo balemwa bonna gavumenti yabalema misana bonna wamu 66 batuleetera entalo 7 Amin n'abajjawo
Waiswa Mufumbiro wamu ne political prisoners abalala batabukidde judge w'omulamuzi awali mu kkooti olunaku olwaleero. Video hiyo ngikuletedde njagala ombulire byaddala bano abaana byaddala baabasibira kinaddala Bobby Wine talina bwe yalakubyeko empi. Waiswa Mufumbiro ye just emimwa ayina mungi era ye ayogera nnyo amazima. Kindowooza kiki basibisa kubanga ate ye oba tuzze ku sayidi y'omukulu Bobby Wine simunako nga kuba omuntu simunako nga vuma omuntu kati simanyi lwaki bw'omuteekayo. Sokola video ontuwe nawe ndowooza mu comment section. By the ruling, let's pray for Uganda, let's pray against impunity. We knew that before we even came here that the court is going to follow your line. The court is on trial. We are not criminals. It is court that is on trial. We are not criminals. It is court that is on trial. We are not criminals. It is court that is on trial. We knew that it would happen and it has happened. And we are not in fear. We are not caught up in fear. This country was liberated at one time. People power, 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 power. People power. We the people shall defeat the government. Ensejja kulundulwa mu kiseera ekituufu tetumwera na katengo tulina okuba nga tulemera ku mazima tetulina musango ate ne kooti naye eswala ekigambo mandatole kiri clear nnyo naye tumanyi nti omulamuzi atiisibwatiisibwa abantu ba kooti batiisibwatiisibwa amagye ensi yaffe bagiwamba nga bwe mulabye kooti beri mu buwanvu tetuli bamenyi b'amateeka tetuli bamenyi b'amateeka bannayuganda mwebereremu ffe tetuli bamenyi b'amateeka. We are strong for what we are fighting for. We have conquered the fear. So don't push me. We are not in fear. Ezimukulaaleze yagambye ensi nti ebyalo biri emitwalo 7,700. Ebyalo emitwalo 7,700 mu Uganda tebiriiyo. Tamanyi na ggwanga lyayagala kukulembera. Takimanyi nti ebyalo biri emitwalo 7,012 yayongeddemu ebyalo 5,000 kirabika ne Tanzania ayagala kufugayo. Ezimukulaaleze yagambye ensi nti ebyalo biri emitwalo 7,700. Ebyalo emitwalo 7,700 mu Uganda tebiriiyo. Tamanyi na ggwanga lyayagala kukulembera. Takimanyi nti ebyalo biri emitwalo 7,012 yayongeddemu ebyalo 5,000 kirabika ne Tanzania ayagala kufugayo oba ne Kenya. Kati obutamanya obutuukaawo ng'ogoberera oyo nti oyagala kumuwa ba pulezidenti akolere kyeggwanga. N'alyoka abakungamu abavubuka ng'abagamba temufaayo poliisi erina abasirikale 5,000 amanye amagye agali mu Uganda. Ekyokubiri era mukama wange pulezidenti yamuzeemu n'amugamba nti oyo mwana muto. Pulezidenti Museveni n'amugamba nti omusirikale omu gw'oyogerako alina emmundu erina amasasi 12. Kitegeeza omusirikale omu alimu abantu 10 kakati ebyo byonna bitegeeza ki nti tamanyi kyaliko. Kinoonya bunoonya. Tubagamba abavubuka b'e Lusanja temugoberera bye mutamanyi. Temuwagira muwawa. Temuwagira kubanga gundi yavudde e Kampala